twagala kubabbinga Mpuuga nzibyeyo ebitaano bane ebina bibino kantwala 10 ebina bibeeko kye bikola nzisiye nali Mpuuga kye nandikoze tubane nange nzibyemu babbi bazimpadde ababbi beeri atawo principal wayagala kulaba ku mpapula ezo nekwe tosobola kukambira n'otandika ate okuvuma ffe banyinise bobyeko tebitegeera mwe tebabateekateeka mwazaalibwa kufuga okufugwa Mpuuga ani yakugaa nti olina okufuga Uganda omanyi abo n'ekibasumbuwa bwa president Mpuuga ayinza okubeera president teyadikira yalinga ku lubalaza n'Abedi Bwanika nti bwa president abaddako Mpuuga mbwe ayagala bwa president agenda kwesimba okulu kutidde kyekibabonyabonya ngunzise ate olwo muganda wange Abedi Bwanika oba ani yabatuuza mu buti emmenga awo n'abalimba oba babeera ku Maria Fule Masaka Mpuuga alina ebivubuka ebimuwagaawaga nti asobola okuba president Katikkiro yamuwabuziwa ye yamulimba nawe leno Katikkiro naye yali abwagala obwa president yali ayagala bwa vice ng'ayagala Museveni abumuwe Museveni n'agaana omanye ekizibu mu nsi eno ekisinga okwewuunyisa abantu abaagala obuyinza tebabugwana ekizibu ky'ensi eno katunuulira ababiri abo Mpuuga ne Katikkiro ate Abedi Bwanika omuleseewo oyo saagala muteeke mu discussion zange tategeera please bwe manjogera ku bantu abategeera Abedi muleke tujja mufunira program omusajja alina PhD eri bwana bwabagina Abedi Bwanika yagaa nti Musamaliya ye mu Yudaaya muleke Abedi buloga wa byabufuzi newe oba ogenda kwanjula nga bakutuma Abedi Bwanika mbw akuwerekere bakubalamu amagezi leka ne tugenda ku bantu naawe abategeera Mpuuga kale wadda asese busa nate taneka manyi ekikajju kasitookirya Megatron kuli tugamba nti nobeera nga subscribinga likinga ate obeerenga osharinga olunaku lwaleero nina Tamale Mirundi Junior era nga agenda beera nga ababuuzaako then after mulekere Mwami Chris Robinson abeere nga abongerayo tulina ensonga nyingi nnyo zetubeera nga twogerako ensonga ya Mpuuga oba Ssennyonyi gyayogeddeku kubeera nti Mpuuga alina okubeera nti abannyonnyola ku milioni 5 oba bakugenda e Masaka. Junior abuuza ku bantu abali ku Megatron tulaba nesemye okubeera wano ku channel yaffe ya Megatron bebale kutulaba n'abatuwa obulango tubeera wano buli wiiki nga tutematema ensonga osobole okwongera okuzitegeera kale kankulekere Mwami Kwezi mweyongereyo. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Yes, nga tukyagenda mu maaso ey'emboozi ya Mwami Deo Kasigayire ebigambo si birungi. Mwami Kwezi nga akyakwongerayo kambajukize banaffe aba Victoria University bagamba nti gwe wenna alina omwana yamala senior 4 yamala senior 6 abeera ng'omutwala wali ku Victoria University ku Jinja Road balina courses nyingi balina business administration bana bagala okusoma pharmacy ne course endala zonna bazina university eri ku mutindo gwa guli international gutwala omwana ku Victoria University ate abasomesa ekyammwe kyo kyayanguye just genda bugezi na tuition tewetaga admission fee wali ku Victoria University bajja beranga bakusomeseza ddala bulungi nnyo. Njiyo mulabi w'emikutu gyaffe gino nate nkwaniriza nnyo mu programu yaffe eno y'olunaku olwaleero mwenkyaliza omukulu Tamale Mirundi Junior. Tugenda kubaganya ebirowoozo ku nsonga ekwata ku mukolo kugenda okubeera e Masaka ogwa mukulu Mathias Mpuuga. Omukolo guno nno aba NUP nga bakulembeddwamu omwogezi waabwe Joel Ssennyonyi bagambye tebagaana kugenda kwetaba ku mukolo bajja kugwetabako bulungi nnyo kasita Mpuuga anaateekamu akawaayiro akagamba nti nno ku mukolo guno gwennyini kwagenda okwetondera abantu ku milioni 5 ze baafuna mu ngeri y'amankwetu. Mu Tamale Junior agenda kubanga ayogera ku nsonga zino n'okubaganya ebirowoozo ng'ebintu bwabiraba wabula nyongera okubajjukiza nti abantu bangi beebuuza amaanyi agali mu kusaba ne batamanya nti nno Mukama alina abantu beeyiwako amafuta ag'obuwanguzi okugeza nga Nabbi Yeeko akugamba nti nno bw'osoma ebyawandiikibwa mu Samwero ekisooka essula 9:5
okutuusa ku lunyiriro lw'ekkumi obeera muwanguzi mu byonna. Kaakati gwe alina ebizibu oba endwadde ezaalema zibe z'amaka, ebyenfuna, visa, bufumbo, mabanja, bagambye nti nno nga tosasulwa na kusasulwa, genda osabeko ne nabbi yeeko, mukabirire Mukama ajja kukwanukula nga bw'agamba mu kyamateeka essula 28 olunyiriro lw'ekkumi okutuuka ku lw'e15, tojja kusigala kyekimu. Kaakati asangibwa bweyogerere ali ku siminoti 784 677 3. Mukama akuteremu obwangu, essanyu lyo likuddire, omulabe Sitaani eriyali akunyazeeko. Ali ku siminoti 784 677 3 ye nabbi yeeko n'agamba nti Mukama akuwa ekisa ng'ogenda. Kakati Junior, ensonga oziwulidde. Mpuuga ekintu akiwanise, banga aliwanise, bagambye nti bagenda kubeera n'abagenyi omutwalo mulamba. Era bayise omukulu Jowero Ssennyonyi Bishekezi, ne bayita principal omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala bonna. Wabula Jowero Ssennyonyi bw'abadde ng'ayogerako eri bannamawulire agambye nti mukulu Mpuuga okutuyita tetugaana, ne bw'ateekamu akawaayiro mbu agenda kwetondolwa emiliyoni 5 ziri, tujja kubeerayo. Ensonga eno ogirabye otya? Ensonga yeesigala eyimirira nti omubbi yakoze olukiiko ku kyalo ajaguze. Mpuuga olukiiko lwe yakoze akudaalira ffe bannayuganda. Tetukyayawula oba zaffe ze yakozeseza oba zize ezategese omukolo guno. Ye ekigendererwa ky'omukolo guno kiki? Kwebaza Katonda ku ebyo byamuyisiza. Olw'ebyo byamuyisizaamu n'okutuusa ku 5 byaffe. Ebitaano byako byatwala. Era kyalina okwebaza Katonda. Ebitaano kuba nti nno ng'omuntu ayinza okukera ku makya ne bakuwa miliyoni 5 nga tolina kyokoze tosobola. Omukolo gwo Mpuuga era yamwebaze. Kubanga miliyoni 5 just okwebaza obwebaza. Ne bakuwa miliyoni 5. Tolina kye wasappulayinga mu gavumenti. Omusaala gwo wali ogufuna bulungi. Oli leader of opposition ovuganya gavumenti, ate gavumenti yennyini neekwebaza olw'ogivuganya, gwali okirabyewa. Service award miliyoni 5. Katonda neyebaza Sitaani olw'ebyo byonna bye yakola. Ate yebaza Sitaani nga Ssaabasumba waffe Ssemwogerere agenda okubeera omutambizi omukulu. Ate kwadde ekizambo. Ne Katikkiro waffe ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yagenda okubeera ng'omugenyi omukulu. Omubbi tabulwako mikwano. Eno Katikkiro bamubanja Kabaka. Ono bamubanja 5. Beegasse. Balina ekibagatta. Empuuga ne Katikkiro balina ekibagatta, ekyo bonna bababanja. Era beekubirako ku kasimu namugamba wange, omuliro oguwulira ti ate oguli ewange. Mpuuga ne Katikkiro waliwo ekibagatta. Bagambulira goyita naye. Nkubulira empisa zo. Ono bamubanja Kabaka, yatugamba omusajja alwala alajje Kabaka ali Jama. Ali mitala waki? W'amayanja. Tugenda okuzuula ali Namibia. Talina na nyanja gye yabuuka. Kati gwe enjawulo ya Katikkiro n'Empuuga eyawukanirawo. Bonna balimba. Abayisirayiri balina intelligence ya Israeli Mossad. Moto yayo egamba nti okuuma ensi. Abasajja abaweebwa ekitiibwa balina okukola ebintu ebitabasuubirwamu. Noble men must do things which are beyond democracy. Okuuma ensi. Kati n'emuteeka ly'ababbi baga nti okuuma obubbi nga bufulowinga, abambala amasuuti ab'ebitiibwa balina okubba eggwanga lireme kulowooza nti ab'ebitiibwa be balibba. Kye tuliko wano. Kwegamba bwe babba eggwanga lino toyinza kukkiriza nti be balibba. Mpuuga ne Katikkiro kye balimu toyinza kukkiriza nti be bakirimu. Kiki? Nti ababba eggwanga leero be b'ebitiibwa. Mwana wange ekigambo nga ky'amaanyi nnyo ekyo. Anti kyekyo tuno ya Messi ababiri bano gye balimu enzijukiza aba Mossad intelligence ya Israeli kye yayogera. Kaakati bano ekyo ekyokuba nti bonna bababanja kye kibagatta ne kibafuula ebinyonyi ebyekkala emu.
omuntu yenna okuyita ku mukolo mujaguze fone waffe mu Buganda oyinza okujaguza ng'ozimbye ennyumba oyinza okujaguza ng'abaana babatikidde oyinza okuja kati mu mbeera eno Katikkiro ani yamusindise nga Kabaka taliiwo ajagulizeeko oli Mpuuga kubanga bw'otugamba nti Mukuumaddamula Katikkiro wa Buganda ogenze ku mukolo ogw'okujaguza Buganda ejagulizaako Mpuuga olw'okuba ezaali zirina okuzimba amalwaliro mu Buganda yazitwala. Buganda ejagulizaako Mpuuga kuba ye mubbi omuteeketeeke oba omutendeke gwe baatendeka. Ye agenda okujagulizaako omanyi kyakoze Enkuluzze wano. Ati nagambye nti abasajja Obwakabaka bwa Buganda nage omubbi abeera na mubbi ate abasajja ab'ebitiibwa abatasuubirwa kubba bayina okubba ensi ereme kukkiriza nti be babbi. Neffe nga tetubategedde. Kati bw'osoma bw'olaba Enkuluzze n'engeri ebintu gye bitambulamu emmengo weewuunya oba munnamateeka mbu munnamateeka ate bombi bannamateeka kakati okusoma ekitono afudde asinga ate ennaku zino abasomye batukoze bubi nnyo nti omuntu agamba nti okusoma ekitono okusoma kati kutuyamba ki ng'abayivu ng'abategeevu be basudde eggwanga lino. Omuntu ne bamuwa $5,000 nti service award ng'ate abadde avuganya gavumenti. Ekyo ow'ekitiibwa Mukuumaddamula ekyo kyo kyamulema. Ate Ssaabasumba waffe ow'ekitiibwa Ssaabasumba Ssemwogerere agenda okumuwa enneema sente zitebenkere bulungi. Abalimba abaddiini bo bwe batyo bwe baba bagenda okulaba Museveni bagenda ne calculator n'ebyakalisaayo byakayisaali ne bakugaa nti Bayibuli egamugondera ennyo abakulembeze abali ku nsi. Obwakabaka bwa Katonda busobola okubagondera. Bannaddiini bo buli kakooti mu Bayibuli babbiramu. Kiki? Ayinza okubuuza Katonda singa ajja kukima batuukirivu bokka ewa Lazarus omuwezi w'omusolo yali alirayo ekyemmere. Tagendayo. Yajja okunona abo abalina ebibi. Weebale nnyo. Gwatalina bibi atakwagaza ki? Naye ng'eno omunaddiini alina ekikulumbadde bwekiti kinene kiri mu gganduula. Era bajja kubuulira tweyagalize emirembe. Buli omu alinaanye munne amwagalize emirembe. Naye oba oyagala okulaba nti emirembe tegiri lumba lubaga wali otusenze ku ttaka lyabwe. Oba abasenze ku ttaka ly'ekereziya waliwo enneema ne viini gye babawa. Genda otekewo container. Olabe bwe banakwagaliza emirembe. Gwe genda ali mu Centenary wagenda ni mu Katikkiro enjala ennuma. Ate bakuwaza ki? Ati tweyagaliza emirembe. Kati ye Ssaabasumba bw'ati bw'agenze mu kategole eyo agenda kuyambibwako nno mu service eyo agenda kuyambibwako omulabirizi Bishop ow'ekitovu Silvanus Jumba yagenda okubeera olowooza Yesu takke ku olwo nga batukuza. Ankubuulire mu nsi eno teriiyo paketi oba teriiyo nsawo ya Oma eyinza kutukoza kisiiriizi. Kisiiriiza bwe kiba kyayidde kiba kyayidde. Tewaliiyo munaddiini agenda kutukuza Masayas Mpuuga ne bwe banaamusabira ate bw'aneenenya nga zizzaayo ebitaano. N'agamba nti ebitaano Bobi Wine kye yamugamba mu ntandikwa singa tetwatuuka n'eno okwenenya kw'omuntu Katonda muzeeyo ebibbe eri bannyini byo. Naye Kagabo bwe yazzaayo ssente nga yabulwa gwaziwa kati Mpuuga naye bwe yandizitutte n'abulwa gwaziwa. Kagabo yatuyana ne ssente wano wamulaba musajja atu ng'azeetise yazifunira n'omuntu amutikkirako. Okuzzaayo n'okubulwa byanjawulo. Kati yandizizzaayo n'aziteekawo. Osegeera Kagabo
yali kagabo. Mpuuga ne bwakwata okuzaayo ssente tekitegeeza ati zizzeeyo physically. Zimba eddwaliro eri abawagizi banno bangi nnyo wano ababbi naye bazza ku bye babbi. bw'ofuna miliyoni ezo 5 ng'ogula ettaka nga tebane miliyoni 5 bino ozimbyemu eddwaliro lyaffe liiryo. Ani anagoba bafuutu soja mujje mukole ki bwejje babajjanjabe bwereere. ani anakunyiigira era buli mubaka wa paliamenti afunengayo emitwalo 10 buli mwezi okuteekako mu ddwaliro lyaffe lino. teri musajja asinga Gaddafi kuzimba mizikiti. naye ate nga Gaddafi bw'otunuulira sayidi ye endala alina bye yakola ebitali bya butuukirivu bingi. Escobar mu Meidini gye yali ava yali hiro. naye ng'ewalala muzi wa misango kubanga yabbanga yatunanga enjaga n'azimba amasomero. Escobar yatunanga enjaga naawe abantu bale bano bagana naye omubbi ono nga mulongooseemu abba bw'akola wakisa. twagala kubabbi nga Mpuuga nzibyeyo 5 bano ebina bibimu kantwale 10 ebina bibeeko kye bikola. nzisiye nali Mpuuga kye nandikoze tubane nange nzibyemu babbi bazimpadde ababbi beeri atawo principal waayagala kulaba ku mpapula ezo naye gwe tosobola kukambira n'otandika ate okuvuma ffe banyinise bobyeko tebitegeera mwe tebabateekateeka mwazaalibwa kufuga okufugwa. Mpuuga ani yakugaa nti olina okufuga Uganda? Omanyi abo bonna ekibasumbuwa bwa pulezidenti. Mpuuga ayinza okubeera pulezidenti teyaddikira yalinga ku lubalaza n'Abedi Bwanika nti bwa pulezidenti abaddako. Mpuuga mbw ayagala bwa pulezidenti agenda kwesimba okulu nkutidde kyekibabonyabonya ngunzise ate olwo omuganda wange Abedi Bwanika oba ani eyo abatuuza mu buti emmenga awo n'abalimba oba babeera ku Maria Fule Masaka Mpuuga alina ebivubuka ebimuwagaawaga nti asobola okuba pulezidenti. Katikkiro emuwabuziwe ye yamulimba nawe leno Katikkiro mu naye yali abwagala obwa pulezidenti yali ayagala bwa vice nga ayagala Museveni abumuwe Museveni n'agaana. Omanyi ekizibu mu nsi eno ekisinga okwewuunyisa abantu abaagala obuyinza tebabugwana. Ekizibu ky'ensi eno katunuulira ababiri abo Mpuuga ne Katikkiro ate Abedi Bwanika omuleseewo. Oyo saagala omuteeka mu discussion zange tategeera. Please bwe manjoya ku bantu abategeera Abedi muleke tujja mufuneya program. Omusajja alina PhD eri bwana bwabagina Abedi Bwanika yaga nti Musamaliya ye mu Yudaaya muleke Abedi buloga wa byabufuzi. Naye oba ogenda kwanjula nga bakutuma Abedi Bwanika mbw akuwerekere bakubalamu amagezi. Lekane tugenda ku bantu nabo abategeera Mpuuga kale wadda asesebbusa n'atataneka manyi ekikajjo kasitokirya asesebbusa ng'ekikajjo ekiyiseeko omupiira gw'emmotoka akyali mu supu naye Abedi Bwanika kye kikajjo kye bakayizaamu ne bateeka wali ekikuta. Omanyi dda twakamulanga omubisi mu byalo mwe temwakamula naye ekisisiri ekyo kiraba kyokamuddemu n'osuula wali twabigiranga bwe tuti naye Abedi Bwanika ng'omukunkumudde nnyo talina kyamagezi kyayogera mu mbeera eno ng'omuntu atawa abafu kitiibwa mba sirina kyenkugamba ng'oli mukulembeze. okuyombera ku mufu kye kyasinga okunyiiza ate omukulembe kati gwoba oli nsolo abantu bali mu waliwo ebintu byokola ne bagamba naye omuntu ono muyevu bagamba n'omusiru bw'asirika kuba ayinza okulooza nti mugezi ng'asirise busirisi. Ye tamanyi ddi lwasirika mu nsi kasi tatamanya ddi lwosirika nawe oyogere bamusiru ng'omuvuluze. Kakati twogere ku Mpuuga ne Katikkiro abo abeewa amagezi abo ababiri bababanja ono bamubanja Kabaka ono bamubanja 5 era nabadde neewuunyizza nnyo obutakola kwa Lusoni abaalaga kubanga balina ebifaanagana balina ebibagata bebamu Mwanga Kivumbi wamanya bamugoba ku CBS ani gwatagobye eyo yali ayogera ku wekitiibwa Mpuuga bamugamba nti gwe kati wano toddanga ne program ne bagiyimiriza
bangi babagobye ne Lutamaguzi naye nawulira ayomba nti bamugobayo nawulira ayomba Beti Namboze gwe basooka ne Kasibanda obu ne mbugandako kasi baali bamufubutudde Namboze ate nga bamulanga kiye alobotoka anti Katikkiro ye mbu ye mwana wa Kabaka asooka bwe yagamba ye yalowoleza Buganda Katikkiro oyo oyogera ku nsobi ze Katikkiro ali opinion oriented lugezigezi lwe lubasumbuwa towulirizaako kyabalala kyekizibu ne mu lukiiko omwami yamugamba nti naye ffe abeesobola lwaki tutukkiriza ne tugenda ne tukola ki ne tulambula ku Kabaka ffe abalina ku sente Profesa namuga kakati ennyonyi zijja kujjula kati ali opinion oriented omanyi ekibi nnyo kati president yagambye nti abataka bagende balabe Kabaka abataka ne bagamba nti Katikkiro tageza n'agirinnyamu kibi nnyo mu nsi okubeera mu nsobi nga tomanyi ate kibi nnyo mu nsi okuba nti tomanyi nga tutomanyi yes kyalimu Katikkiro naye kino nga kimukunamizza nnyo nti kiramulikawa abataka bano oba Buganda yali yakolebwanga buli omu alina omulimu gwe okusinziira ku bika Kabaka walwala ani ayogera ffe ab'ennyonyi ffe tuvunaanyizibwa ku Kabaka ono Abaganda baali bagezi buli kika kivunaanyizibwa Katikkiro bambi akutta obutamanya bwe n'alowooza nti n'abataka yabatwala tebategeera bamugamba si gwe gwebale otuvunaanyizibwako nnyo ffe Saabataka Kabaka eri entity yaayo ku bwayo ndala Katikkiro ne bwalirwana ate tagenda kufuuka Saabataka oba tagenda kufuuka mukulu wa kika kati bambi tamanyi ate kizibu nnyo okuba nti buli wooyogera weetwala nti kyoyogedde Buganda kinene Buganda nnene abantu bayagadde Obwakabaka buno abantu bawaddeyo omusaayi gwabwe abantu bawaddeyo buli kimu nalaba abaana bakuba amasasi e Kasubi ku Masiro nga Masiro gakutta omuliro kakati ku Buganda ne Katikkiro tufiirweko ki Katikkiro agende Katikkiro agenderawo osigera Katikkiro alinga mpuuga balooza baasoma nnyo eno ensi tekyayagala baasoma eyagala abantu abamaze okutegeera abantu be bafuga kituufu President Museveni teyasoma nnyo naye tatukalakasa ebyakaana ye yatutegeera yes natunuulidde omwana ono yayimbye ozambe omuyimbi akeera ku makya n'akwata emiliyoni 10 n'agateeka mu vidiyo kiri kivubuka kyozambe kyakoze oluyimba ne lutambula nga tekitaddemu wadde ennusu kati oyo awulira atya omuyimbi wakiraba tekyataddemu wadde ennusu n'emu kyatudde wali ozambe ne bakwata ku vidiyo naye ng'omuyimbi ataddemu ssente asasudde banaabeera mu luyimba costume aziguze asasudde TV radio zitambuza oluyimba lwe ono yozambe yayiyeewo buyi oluyimba ne lutambula era lwe lusinga otutrendinga mu Uganda kiki kati ono omuyimbi ataddemu ssente bw'asanga kino kyozambe akitta busi alienisikini tabakutte naye nga byayimba bye birimu amakulu kakati ffe tetwalonda Katikkiro nti yasoma amateeka ge agatwala ewuwe tebalondangako Katikkiro mbwe ayambala bulungi tetulondangako Katikkiro mbwe asala nnyo enviiri ekimemeya twalonda Katikkiro ategeera ebizibu bya Buganda byebiriwa n'awuliriza Abaganda bagambye ekyo toyinza kuddira abantu babanja Kabaka waabwe n'obavululukiikana down tebategeera Julius Caesar omulalu yamugamba Caesar ali ayita mu Roma Caesar wegendereza Caesar yakiddamu emirundi egyo n'abuuza Mark Antony nti omulalu ayogera biki tyayo omulalu kumba omulalu yali atambula ku sitiiti za Roma n'awulira Cassius Brutus nga bateesa okutta Caesar kyova olaba mu intelligence
n'omulalu aba akugaye nti alina information yakwa togigobanga ne mu mawulire bwe batusomesa nti omulalu ne bw'aba nga alina kyayogera muwulirizi yes aba na information kati kibi nnyo okulowoosa abalala nti balalu naye nga ggwe mulalu kubanga eddalu bangi nnyo balalu bambala balina n'ebifo by'amaanyi mu gavumenti nye nga baalaluka naye nga balaluka dda nga tebamanyi nti nga stress yabalalusa Buganda giyingiza mu ntalo z'ebyobufuzi bino ebyampuuga gwolowooza kinaalekawa ani yamutumyeyo nga kabaka taliiwo bwe twalabye Kazimbabwe aggalawo emipiira gy'ebika ani yamutumyeyo ati kakati kye twebuuza nti obwakabaka Katikkiro yabuwamba yabuwamba dda right now kabaka taliiwo gwe otutwala ewamu Mpuuga okitegera Mpuuga mubbi ati kakati zeze yatwala bazimuweera wandageteeka mwe bazimuweera babiteesako ku fulo ya palamenti obubbi n'obukumpanya bwe bumu bwojja nonnimbalima nti Junior kankubise ku ssimu yo neneesindikira ssente neweesindikira ssente ekikolwa ekyokuwa essimu yange nkikoze mutima mulungi kwakyabumu naye gwe ekyokusindikira ssente bwe bubbi bukumpanya yempuuga bamulonda nga commissioner naye okwegabanya ssente nga leader of opposition ne bamulonda nga commissioner ffe tetusindikako bakomisiona mu palamenti beewe ssente ne parliament eno mu meeting omutali na minister wa finance kwa minister wa finance alina okubeera neyekomitinga nti njazibawa bano ani yazigamba gavumenti yekomitingirawa tejazibawa bakiteesesaako ebintu bikukusibwa mu budget ogusigwa egusoose budget tugimanye na process yayo ekyo tekijja at the end budget erina emitendera n'obukiiko n'ebintu bingi nnyo ebikukusiddwa nebiteekebwa mu budget nga tebyateesebwako kati oli neyeekwasa twabiisa tetwabiisa kikubiisa naye byakyayingiramu kitya kino influence yava waani kyetutateesaako ku fulo kino kyayingiramu kitya bosi okukwata ekipapula kye Makerere University nga kiriko Makerere University si kyekikulu isigira kwa ne wali ku NASA bakikuba ebiriko bifaanagana ne university byeyina waliwo omwana yakwata CGP n'akwata nnya n'agifuula 8 n'akwata nnya yagifuula ati omunaana n'akwongerako bw'ati eri n'akwongerako neno n'akwongerako nekafuuka 8 nga gwe bw'ogitunuulira bw'oti olaba 8 ewedde emirimu akasembayo olaba 8 ewedde emirimu naye nga actually the original document Makerere gyeyina erina fo teyategeera nti ennaku zino kampani zikuba nebaziweereza result ne bamugamba okoze bulungi interview era yogiyise naye obukumpanya tuyinza obutabusobola mu kampani document eraga CGP ndala ye Makerere naawe oyina ndala Mpuuga twamutuma birala ng'omubaka Mpuuga twamutuma birala nga commissioner Mpuuga twamutuma birala nga leader of opposition yakola birala Katikkiro twamutuma birala naye akola birala kati obalina okwekolera omukolo ne bajaguza oba kyali kiteeketeeke tibalijaguza kati nga bamaze okuwamba ebyo byonna bye bakoze kati bawambi kubanga baali basuubira nti ndoza ne Ssaabasajja Kabaka tajja kubaawo mu kiseera nga noona amaze okuwamba pate ya munne ng'osuubulira otya mu pate etaliiyo naye ate waliwo eyagambye mbu Mpuuga mutuufu mbu ejjoga erire Kavule mbu nalyo lingi ng'okola ekibiina kyo wano abakatuliki twabeera ne DP awo ne bagati ekikonde kino okiraba DP kyefunyeza ezze kuziika enkumbi ezze kuziika ki Buganda bagamba enkumbi yaffe ya DP ezze kukola ki kuziika Buganda abakatuliki bwe twalemu Mmengo ne tutegeera nti Katikkiro babuwa abaprotestant ne tukola ekibiina kyaffe tuleete president omukatuliki ne Kabaka tumufugiremu naye ne mulemererwa ne tulemwa twalemwa
yali kikyali kigenderwa kikyali ekigendererwa kakati gwe bwolemwa nti ekibiina kya Bobi Wine kino kyaba Oluganda bakona bamikwano ng'okwata olugezigezi lwo ng'okola ekyo gwe bagako nti bino Uganda omanye ebibiina byeyi biyitirivu obungi biri bimeka bingi nebiri dormant bingi genda ofune ekyo okola ekyo ove mu bana abalugezigezi ve mu bana abalugezigezi kuba bano bo tebanoonya bakulembeze bambadde masuuti bo banoonya bantu baweereza bantu PhD Bobi Wine tanoonya mukulembeze mboyogera nnyo oluzungu tebanoonya bangezigezi asiwe kiri famanye wetwali e Makerere ebyo si bye tukola kati ebyo si bye biri ku kati tunoonya bantu batuweereza banoonya buweereza banoonya bantu bamaze kutegeera mbeera z'abantu nti bwensanga abali emmere ku lumbe nga ndi MP naye nga tewali mazzi nkwata ebidomola n'enzikirira ku luzzi n'engasena bwensanga ewantu nga waliwo afudde sijja buzze kwogera na kugenda nyente okukubeerawo nekyenkola ekirabika bino ebyokutuula ku ntebe maaso ne mukangazza ne musengula abantu ne beebajjula n'omugaa kakati ggwe otuula mu maaso ekitundu okiyambi eki nalabye Sseggona ati tebabitegeera kakati mwemba mwalonda ababaka abatabitegeera lugezigezi Sseggona obitegeera okutegeerako kuyambaani kituufu ye bwe wali otegeera nnyo ne tufuna ki ate weekiri maze wadde okuzimba bowawoole ewaffe ekyengera talina kyakoze kyogamba nti talina wadde bowawoolo exporting lugezigezi lwokka ayina olugezigezi omukulu oyo bemanyi engeri gyayogera nabalaba mweniyo bonna batunuulira abantu nga batunuulire bogera banuga kebabakube tulabe Bobi Wine waataabeewo buno busigu naagobe lugezigezi lwokka ati kakati gweolaba omubakawo parliament yiyo we can dissolve parliament eggwanga neritambula bulungi nnyo gavana wa banka ya Uganda bwataliwo sente tezikubwa bano lugezigezi kati egyo emirimu gy'omubaka oversight budgeting appropriation gyetaaga experience eriwo nange kwezi ebyo mbikola bulungi nnyo njiriwa tewali okuddawo ne boogera naye speaker point of order point is it in order to be in order ebyo nabyo bikola ebyo bikola debate z'amasomero sajja balina obuwongo batuleka eno naye Sseggona bamanyira ne bwe yava Mengo tebamanyira kuddwamu omanyi Mengo yali ezimbye politics omukulu taddibwamu omuddamu otya omuddamu kati ne bava eri mu by'obukulu obukulu taddibwamu nga tannayasaba omukulu wateekera bamudimu abunire oba eriyo anaamuddamu kati bakwata oli politics waabwe ne bamukola ki owaba ebitiibwa owaba ebitiibwa ne bambala ganduula omwami wa kabaka abantu babanja kabaka waabwe gwe wamubateerako gwani agaana abantu okubanja kabaka nga baagala omulaba oyemerera otya nti Abaganda nga ne gavumenti eno Museveni takisobola kutugafa Abaganda tujja kugera ku bya Buganda nyini yatuwadde n'ennyonyi etwala abakulu bagere bamulabe president ate wanjawulo ye yategerenaga nti bano nedda abataka mujje ngene mulabe muteeketeeka abataka banagenda tubawe ennyonyi ebatwale ne bagejjira bamu Katikkiro bagambye okulaba Katikkiro n'okugiyitako obuyisi okumpi ne weeri galubindi ajja kuzisanga mu Lubigi tebaagalira ddala kakati byebyo kale ne lwaki talizayininga ntasobola ali eki adde weerweza oluwalo akyalwagala kabaka waatali oluwalo mubutuufu naffe abaana abato ne tutuuka okumugana naye Katikkiro ekimala kimala myaka 15 lwaki togenda lwaki tokwatibwa ku nsonyi obwerufu bwe watuyigiriza naye obwerufu bumusudde bubi Katikkiro yasooka n'atambulira mu bwerufu topuliikinga nga kyotaabe Katikkiro naye yasomesa obwerufu webaziika Julius Zamakatoni yagaa nti abantu ebirungi abantu bye bakola bibagoberera naye ebibi bye bakola ku nsi bye bisigala bireekaana kale laba ebirungi bye yakola Katikkiro obwerufu yayogera obwerufu
ne kati ne gwagenda okujagulizaako nga musajja naye mwerufu nno Mpuuga ne Masaka ejogeddwa tusobola kuba na Mpuuga na Katikkiro kati ate bonna bava Masaka anti kyovulanga biri ebitundu ebirala bituze nyenda fuuka munyankole kankubuulire wa Bigirwa kyeyavudde naye agamba nti kakole ekiki eri mu Eastern Region Bigirwa mbega waayisa naawe leka Bigirwa yabega ddi nkubuulidde ne buli akola ekiki abeera mbega Bigirwa njimanyi mukwano gwamu nawe mukwano gwe kibiki naye simulabangako ng'abega kati wano Bigirwa baatutwala nga kaguddeyo nalinnya wali waggulu akatimba ako kati Bigirwa basayidi bajja wano nga batunoonya nabuuka ekikomero ekyo n'engweyo wedda gy'owulira embwa ziboggolera kati lwaki Bigirwa Bigirwa naye yadduka Bigirwa yakoze bagiyita batya Eastern Revolution ne Bigirwa ategeera bulungi mwababeera naye kati ate nali intelligent nnyo linda kati kiki kyagenda ofunamu egundi sebo aba ne gundi bargaining power era yagambye Nuupu nti nno balonze n'ababaka bagenda okusimbawo sebo bagenda kusimbawo ababaka 10 mwogu abaaki kuva mu Eastern Region aba Eastern Revolutionary Platform nga bagenda kugira ku gundi ya Bigirwa ku Eastern Revolutionary gundi kakati gwe bwobanga oyagala kubanga kati Nuupu ebifo ebimu teyabisimba mu bantu kakati kino si kibiina it's a pressure group byekugamba njagala obitegeere naawe maze neweesekerera njagala bikutegeereza abantu abalala bali mu buyinza luli babadde babawegerako kati baagala bebegere Bigirwa apressuringa Bobi Wine oba gavumenti kati ye gwana pressurizinga yanaateesa kati ye gavumenti yo naye ekkiriza nti Bigirwa agitadde ku bunkenke agitadde ku bunkenke bwe muti mwasekereranga Bobi Wine ng'atandika Bigirwa yagamba mu pulezidenti gwagenda osooka okulaba yowe gundi eneyawamba emmali ne Botswana yona ajja kutuukayo na buli wamu ajja kutuukayo mbuye bino ye bya struggle si bye bino ebyokulinnya ebyammwe ebyokuzannyazanya mulinnya nnyonyi mubeera mu katemba wammwe kati yakalabako bameka appointment ezinatuuka you see those young boys are just there abategeera ebyobufuzi ebyaddala twetaagamu abantu nga Babigirwa bakateni raisers waliwo n'omuvubuka bamuyita Katumba oye banyuma kakati Bigirwa wabe Katumba oye wavuganya Museveni naye ati Museveni yawangudde akalulu nga mulimu Katumba oye kiswaza Museveni ye yaswala omanyi nti waliwo abantu we baatuuka e Bulaaya eyo ne batandika okusimbawo ebisolo ku bantu tuleese endogoyi Bigirwa ndogoyi ngamba tibatuka ne baleeta nga bavuma abakulembeze tebakyasobola kuvuganya n'abantu nze Bigirwa nkirabanga ekivumo eri abategeera ebyobufuzi ne Bigirwa nno nga munnabyabufuzi singa ogenda n'omuwuliriza Bigirwa nno ng'ebintu byayogera bya ddala bo mukuzanya nze kankubuulira nze mu interviewing nga Bigirwa ayogera ebintu ebya ddala n'obiwulira nga bya ddala ne bikola makulu ki ng'amaze okubyogera bijja gakola kubanga tegatandikirawo musabira sagala mumalamu maanyi akole revolution olaba nono ogambye yayimba Zombo ani Ozombi naye kakati antwalako Ozombi ku Bigirwa ne Ozombi ntwala Ozombi alina omulamu ogutegerekeka aze kwejja mu bwavu ne Bigirwa naye azze kwejja mu bwavu bonna bali ku ki kati Bigirwa aleeta ababaka nga bwe yaleetaani ye yabakawala yaleeta Bobi Wine bwe yagambye omu kuba akola people power naye principal ati Bobi Wine Katonda yamuwa ennaku kale laba egeege eryo goyite gege Bigirwa ngaliga nti yeri aleeta principal ng'amuleeta okuvaawa okuva mu ghetto Uganda yonna ghetto kisinziira ani alaba bw'ogenda e Kololo oyinza okulooza nti Kololo yakulaakulana naye giyingire munda nojja okumanya ki ghetto mindset eringa bwavu
obwavu si kifo obwavu si mbeera. Kakati ensonga eno yasenyonyo okugamba nti nno okujja nga Mpuuga agenda kwetonda tebajja kugendayo gw'ogyogerako ki? Balina buzibu na Katikkiro. Mpuuga ne Katikkiro bano aba Nuupu ne Katikkiro tebabulina na Mpuuga. Ewa Mpuuga bandigenzeeyo. Ssenyonyi agendeyo. Ewa Mpuuga bano babadde bajja kugendayo bano bawayiswa. Bobi Wine naye teyandigenze naye bandigenze. Bandigenze ne babeereko. Mikolo mingi nnyo aba Nuupu ne Mpuuga gye beesanzeeko. Ng'okuziika kw'ejjinja eyo. Yes, beesangayo. Nga Mpuuga akutte ensawo ya Anitamu. Naye bano ekibaganya okugenda Katikkiro. Katikkiro gwe batagala kulabako. Batagala kulabako. Katikkiro yafuuse kikolimo. Tebamwagala. Kanga baana. Abalwanisizza. Katikkiro alwanyisidde nnyo Nuupu. Ne mu nkuuka yabagoba. Olutalo lwa Katikkiro ne Bobi Wine luvudde wala kuva Busaabalabi bamusendera Katikkiro bamusuuza ettaka. We baatandikira. Eno baali balyagala. We baatandikira. Ate nga Katikkiro buli ttaka lyafuna. Ate ne Bobi Wine naye si muntu tamanyi nnyo kufukamira. Si ye muntu gojja okutiisatiisa. Nti yeetoowaze. Kubanga Katikkiro alowooza nti agenda kukozesa Buganda Factor. Ekitasoboka. Kati bano abafa Abakatuliki bo bwe batyo. Bakangakanga. Nabo beerabewo. Tebakyalina vice. Tebalina bwa sipiika. Tebalina bwa pulezidenti. Bonna baabo bajjako. Simanyi lwaki Catholic Church teyigidde mu nsobi zaayo. Era baba baagala bakange mbu nabo bazze. Kakati Bakatuliki, ono Mukatuliki teri Mukatuliki munnaffe mu bubbi. Era Katonda yatugamba tetusalanga misango. Abo beerubaga bakangakanga. Lwaki tebasabira basamize? Bo bwe batyo. Katolubwama lwaki baagana omusabira? Abaali batuufu ku kya Katolubwama. Ate batuufu kinga byonna ebibi byenkanankana. Eddiini yaffe erina amateeka agafuga abafudde. Kati Mpuuga bw'afa bamusabira? Anti awo kyekibuuzo. Anti nange kyenkubuuza. Ozeka kyoba okirina nti eri bbiri efudde neyali omusamize. Bwe bafa kubanga ebibi byonna byenkanankana mu maaso ga Katonda. Kati Mpuuga n'afiira wano bamusabira? Bajja gamba yeenenya. Nga yeenenya ddi? Ye Katolubwama teyeenenya. Yani yasabira Katolubwama. Pastor Bujenga. Ne gundi. Pastor Bujenga yamusabira. Nebe ye bali musabira. Ngeri waffe baganye. Nange bayinza obutansabira abo si bangu. Ate gwe nga bakulanga ki? Si bangu ina okubanga owe endobolo. Kati gwe togiwa? Simanya bwana mukulu alina okubanga kalize ngende wa bwana mukulu mama abiŋŋamba. Ja tugende ewa bwana mukulu akumanye oli bulu akusabira kalize ngende wa bwana mukulu amanyamba. Gotobalulu. Ndi mu byange. Je myaka je gy'obuvubuka oyina ogikozesa. Kati bwana mukulu mugambe ki? Yaŋŋambe ki? Mbogene mu puligatori. Kati ambuulirira atya bwana mukulu. Puligatori si okwenenya. Ate puligatori nze nga njagala yoki bwana mukulu alagawa. Tayina gyalaga. Abamanyiza okuba nabo bagenda mu geyeena. Ate gwe nga tukyogenda. Kale atambulire kugenda neggulu lyatalaba. Naye gwe ekizibu kye kiri ati. Nze kyemmanyi. Kyojja okwenenya ate tetumanyi oba kibi mu ggulu. Kiyinza okuba nga si kibi. Kubanga ne Bafaraawo ne baani bonna balina abakazi abasukka mu ogwo. Ati kakati ebyo bye biŋŋaana okugenda wa bwana mukulu. Bakazi bange mbalekeewa. Abantu aleko bwana mukulu omanyi yankubolere. Omukazi yali mulungi nnyo najja. Neyewola nga yeetaaga ssente omukyala. Bambi omuvubuka yali amwagala ku kyalo neyewola ku muganda we. Essente aziwa omukazi. Omusajja bambi ne zimulema osasula. Muganda n'amugamba Yesu okundaga omukazi gwe weewoledde ssente zange ezo zikulemye okusasula. Ate muganda teyeegomba omukazi. Ninga alaba mulungi. Ninga alaba mulungi nagaga n'omukazi alina kuba wange. Nagenda omusajja ne bagenda ewa erosi w'ekyalo. Erosi w'ekyalo nagamba mukazi kyona atabudde abaluganda. Naye mumuondeetere kunda agenda okulaba nga naye alina kuba we ko erosi ate ono alina kuba wange mwetabasaana. Ne bagenda paka wa mulamuzi. Omulamuzi nagamba ye mukazi ki ono? Omulamuzi yafuluma ebona nagake jibe emyaka emeka nja mutwala tateekeddwa kuba wamu. Sikatabo n'abasibe asobole omutwala nga bali mu kkomera. Kale nze teyajja kunjawula n'abakazi. Ebyombwa eddiini mbuwasa omukazi omwe abalala mbalekeraani baatugaana obukodo.
ate ng'oyina ekintu ekitaggwawo. Yes. Kati bano abalala mbalekerani. Katonda yagamba mbu yantegeera nga sinnazaalibwa. Kitegeeza n'ebikazi binera yabindeete. Yabikuteekerateekera. Kati binnazaalibwa. Abula Junior oli musajja nnyo. Kaakati awo toyina kibi. Mu buwoomi wabaawo ekibi. N'abantu bano baagala tubeere tutya. Kati ngadabe omukazi ayita wali musava nga ngamba bwana mukulu yaŋŋaana. Amateeka. Bafaza bameka be bakwatte. Nga ne waliwo nejjuzo gwe baasanga mu kibiina n'omwana. Ate ye gundi ntagali. Oyo muleke. Twogere ku balala. Oyo mukadde wange. Mukadde waffe. Ndi musajja mukristaayo. Azaalibwa Balevulandi. Yaseerera. Oyo muleke. Yazadde ebyo bibaawo. Bw'aba yaseerera. Kandi kwali amukeera ku mata. Yali ddungi bannange. Yali sava. Ninga siri yayetta. Otuufu. Waliwo ebibi. David teyayenda ku Basheba. Katonda teyamwagala. Solomon yalina abakazi 9. Ndibo ne bamalaya. Ninga Katonda amwagala ne bamalaya 3. Ninga mukwano gwa Katonda nnyo bakubanga olwali. Anti omanyi ne banyumya ne baseka. Buyako creators. Solomon yayambako Katonda okutonda omuntu. Kati nze Junior nina abakazi 3 oba 2. Nze ayonoonye. Oyina 3 Ni sibanji nnyo. Bafumba we bagenda. Nze era mamange mbu yantuuzizza mu lukiiko. Negwe atafuna mukazi omuno oweererwa. Ne mugaa maama. Siyinza kutogera baana ba ggwanga. Nze pia jana kuddeyo Makerere kusoma. Osome masters. N'abaana abo bonna batalina ttuuso n'ennyamba eggalo Charlotte. Kaakati ng'ekikutwala kusoma oba kwongera kwetegereza baana. Kuyamba ggalo Charlotte. Obakolemu omulimu. Junior sina ttuuso. Junior sina zakulya. Tekewo manerenda lingi Makerere awo. Nenga payment. Nzadi determining. Ate kati Chameleone tewamulabye nga bamuga nti yekwatire olukazi. Chameleone tewalabye olukazi olwanga mbu yalukwata. Nga lukadde luzibu. Obwana naawe bubeera bumalayalaye obwo. Nange bujja. Omukazi ajja naga Junior njagala kukulangira. Njagala onnangire. Wenda okulaba ebbeere lisituse bweri. Bannange. N'omugamba naye madamu kana akakadde kondeetedde lwaki sikusalira kaataano gali ne tulaba engeri gyetutereezaamu ebbeere eryo. Jumana gwe Junior kiki nti madamu tuli bantu bakulu. Nsobola okuwa no lisiiti endala nti rawundi 4 ne tuba nga tukoze eki. Kati omukazi bw'amala ng'agenda akulaalaasa. Yasabiriza bweddu yansabiriza enkoko. Buli omu alira ku bizinesi ye. Yakwereetedde. Gwe aweereese. Nkwadde terms and condition. Obuyimbi obwo bujja n'ennyimba omuyimbi namugaa nti tugenda kukola kolabo naye njagala sooke tukolemu kolabo. Ondagoba neewali mu buliri oyimba nga bw'oyimba eno. Nga Chameleone yagamba. N'amusookesa. Nange omukazi muga nti bizinesi nange kanda oba neewali oyina bizinesi. Kati bw'ogisanga nga nayo nnungi. Nga tutambula. Era nina abakazi bennangira ku bwereere. Nga kyetuyita expate. Omusango bakusaza expate. Buli omu alwane lulwe. Kankusiibule Junior. Omulungi omulabi w'omukutu gwaffe gino. Mbadde ne Junior. Buli omu atuule waali. Mutabani wange olwalira nzigyemu enseko. Abamu bagenda ne bagamba nti naye gwe kwezi emyaka gyo lwaki onyumya n'omwana oyo ebintu ebyo. Baadde bagala balina olugezi. Twasusse emyaka 18. Balina olugezigezi newemba baadde bagala tunyumye naye. Ate nze gw'olina okunyumya naye. Yes. Nenkuwabula ewaganye ewagenze ne tukola. Nekugamba nti awotambulira. Nze omusajja ow'emyaka 28 bakyangamba nti omukazi oyo simusobola. Waliwo yansanga n'omukazi nga munene naye oyo naamubinula oti. Nongera engeri bulijjo gye nkuyita.